Konandi mumulaba asisira okalaba kafesi print London kyokka walonda ekitegeera era tuba bapya naffe omukolo tuli kugwa abaana bamwe naye tulinga bali kugwamu okitegedde leero tuli eno ggobero abaana baffe bafumbiriganiddwa omulenzi Kakooza Mukasa Muteero omwana wa muko Mukunja afunye mwana muneke embuga namusoke birungi kale nno lwaleero gwe mukolo gwe tuliko abaana bafumbiriganiddwa ate naffe tufuna abanakuuma abaana baffe kuba kati abo baana baffe tulowooza nti naffe bagenda tukuuma mu maaso awo omuzadde bw'okuza abaana omwana olina omuwasiza n'omuwala olina omufumbiza mmwe kitegeeza ki gye muli abaana bano be mugambye nti kirina okuba omwana omulenzi avudde mu luggya lwange mwana wa mwannyinaze omwana ow'obuwala avudde mu luggya sayidi bwe balabye engeri gye tutwazaamu obufumbo ne bagamba nabo kabakitwaze ne tukibakoonera mu sitampo bettu nga mutaddemu ssente nnyingi bwe tulina okukola genda olaba olujja lutuluddugaza tiko byokka kubanga mwagala leeta babbi wa muzeeyi nedda abantu balina okumanya nti omuntu azze okunona omwana omuwala mu luggya lwabwe muntu yoyo azitowa abaana tulina okubategekera mu ntegeke ki ennungi ate n'abakadde abazaala omwana titusobola bayisa mu maaso tulina okubateekerateekera mu ntegeka nga yeeyo mukulu twambadde nga ffe bwe twambadde kitange ntunudde maaso gaabwe ng'omwami ayambadde abaami bambadde emitega nso era nga bataddeko ebizibaawo kitange ate bo abakyala bambadde kinnagayazi oba tukiyita obusuuti yali gomesi yeyayambalanga gomesi ye mukulu bwe babanga balina abakulembedde ye mukulu muwe kamuzinda byayo kitange balina abakulembedde era kamulimu 5 10 likwata mpaawo agunde ayo muterega kitange ffenno ye baana bamulindwa abava ku mutala w'obulenzi nga tujja kala akalungi k'abawala mazima taata yeffe nga twasuze essingo ne tujja eno nga naakulabye waffe gyali naye olw'okuba tulina eddiini yaffe ey'obuwangwa n'ennono twayitirako mu bakatuliki bekkatu kitange ensaasira tuyitidde namugonge wali ow'emmamba Kizito ng'asula ku kyalo ky'ewa Mutwe ng'omutako w'enseenene enkata bali mutoola amututa ekimmenyedde taata kunaaba kusiimako taata gw'onompa ssaki ku kiki ekiddako owa wambejjadi abaana bano tukyazizza nga banyiira bulala obadde oyagala basiiwuuse okuva ku mulembe gwa Ssemakokiro Ekikokkiro Kisimbiri Busiro Kamanye Kasengejje Busiro Kiggala Eddambwe Busiro Mwanga Basamulekkerera Bulagala naguno omulembe Omutebi Sajja Omuganda bwe yeewuliranga nga attuludde ng'asajja kudde ng'avumbyevumbye otuufu ng'akakase kamala kamutanda n'agwa mu lw'engabi olugendo lwennyini n'ayolekera omutalabu wassa ng'akulembeza ekita ekiggula lugi kyennyini kabanga kabonero ak'essimba nti mu lujja olwo ayinamu ensonga sijja kweronda ng'alamuza endiga nti nga yaswala obugulu gy'obeera ogenda gikubisa buloka mpulira tutaakome aleme kwerekera tamale njagala otandulula ebigere ogende mu kisasi akutikkule olwo nga n'abalala bwe bayingira zaalika emipiira somulula endingidi buyinza bwonna wabwesigaliza Mukama Mukama Bayibuli egamba mujje tuteese ffembi muleete ensonga ennene n'entono ensonga y'enkuba efuuse ennene naye nga Yoswa bwe yagamba nti omusana guleme okwaka n'enjuba erindeko tukwegayirira kwatamu tumale omukolo guno neetonnya ekiro olwabo abasinga essuuli ebyange tebitera kuba bya bulijjo biri unique okyaliyo muzigomesi ng'eno ya bbeeyi omwami bino byankolera anti nafumbirwa va ku bali abagenda ne beeramuliza nze ndabiraawo mu kaveera nga lutuuse era mbadde nninza ayogera ebbeeyi yalo olugoye luno lututa akaseera olugoye luno twalugula Zambia naye bwe twali e Zambia
ne tugenda olugoye luno sinza lubulira kozi ziri bazitanga kwacha sente bazita ni kwachwa kati sinza kujjukira bungi bwazo twalujja Zambia kati zibeera yeyo olaba ndi tujjayo mpola mpola bino byemula si bipya nti twabiguze lwa mikolo naye bibeerawo olw'enteekateeka naye kala mwagimachinze oyine gomesi okitegeera ekisooka banda Capital Music nabukera batumidde nabukera Jumba Bisaso Jumba batumidde na Bisaso Jumba batumidde bonna betubeera nabo bonna babatumidde nti muli mutya banda Capital Music mubadde muludde okutulaba ekituufu tubadde up and down nga lujja tunoonya nga tatufuna up and down umanyi kati byakyuseemu bintu bya luzungu yesebo kubanga obudde bwa nnyonyi abali mu America batulinda abali e Canada batulinda Abungereza tugendako South Africa tugenda kola trip emu era tujja kati kyavudde ayogera mu luzungu ogambye kati bona otuukayo ogenda kwogera batulinda batulinda abe Bungereza ne America batulinda abe Canada batulinda era bawala bange ne batabani bange mukube simu ndi mukubo mukube simu mutunyonyole biki bye tubaleetera tugenda kwetikira ddala ensi yatuta 0789 gye tubulidde tubale tutetenkanya tujja kama okimanyi tuwasiza mbeerera tesangika singa ku mulembe guno mbeerera ebyaddala ebitali bya kamera ntebatusanga mukama atuwadde mwana omulenzi naye tawasangako ate wadde talina mwana yes bonna beeronze bato abo babeera mu ggobero eno gye tuba tuddukira kati gye bali mu ggobero kubanga nange mbadde ndudde okukisanga era bagenda ku mpeta ya buwangwa na nnono ngenda kusoma mwezi 10 omwezi ogw'omunaana mbaga mpeta ya buwangwa na nnono egenda kubeera Forest Park bwe bajja tugenda bagatira ku sinzo lya Sewamala waliye mukono we bagenda ogattibwa embaga ya buwangwa naki na nnono ekinabeera eyo kale ogi iradde ogi gora batusiibye tutya bwotutunuulira nkyaka ogi makubo wagakulisa wabigere ffe tuzze twevuga tusanise okubalabako bannyabo nabo basanyufu era dde bannyabo wansiibye mukyano bannyabo basiibye bulungi mukuliko amakubo bazze bavuga naye nga ye ali atya mukulu wammwe ogi mwana wange obuwala wanjigati bwangu ki na buzibu ki bwe musanze mu muteeso gyayita emaali tukikubireko mu ngalo fe abaana ab'ente tukube engalo bw'olaba akuliraanye tabba olukokolamu n'esootinga ng'omukolo guwedde wabula naye tusanzeemu abantu babiri ddadi ng'omu omutima gukuba gutya nagukuba alimba mumusalidde magezi kyoyo bulungi bya wano birungi nnyo tubolaba buli omu yeeyuna amaka g'abambogo bwe kiba nekyayo n'enswera tegwa ku kyayi mukalo era egwa ku mata ne bannange dadi engeri gye tuli abasawo abakugu ajulidde nabyenga ajulidde ekiruddo wa Dr. Birungi kuba engalo ku lwa Dr. Biru taata nsonga ya byabuwangwa obwaffe abaganda bannayuganda wano mu Buganda ensonga eyo ya nnono ezaffe ez'abaddugavu nsonga erimu obwakatonda oyo yatonda eggulu n'ensi ensonga eyo erimu bakyerupe gwe bayita omuhabbat the love eyakulembedde mu kaaso nga gyeri birungi wamma gwe kuba engalo anyiza atule ku masannyalaze
kitange njagala okutegeezaako ensonga eyo erina agimanyi bwe bwali bwe buti omwana mulenzi oyo mukasanga wezezza emyaka 18 obwedde ebintu abirowooleza mu ddabo nga bwolaba awali maama wabeerawo taata nti awali ssebo wabeerawo ani nga n'awali gaalo wabeerawo ani era bwe kiri nti n'awali amayirungi wabeerawo ki nga mumeri ebintu katonda wange kitange obwedde alowooza kimu n'atugaa tukwate Hoima Road Gobero wetamukwata ku kyettaka ate taata tunyumiddwa akakoola asaawo nga kaliko ne kopagaalo dadi njagala okutegeeza ensonga yaffe eriko yagimanyi senga w'abaana oyo asengeka ensonga ez'abaana abawala abamanyi abawezezza emyaka 18 mu mpya ennungi ez'abazaala abaana abawala ne bafumbirwa nga luno kumala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa ate nga lwaki n'ebirisa ebirya kimazima kale kabamuteeremu mwannyina nze nnyonyogeze prinsi wange senga kwato awambale nkuwalwa saba musawo wange nkwagala nnyo siti omulenga wange oluwambale nkuwalwa saba wewaawo ono omulenzi laba yenna baana anyiridde era nkwebaza kubanga wampenda n'ensoma bulwadde bwa wano tokikuba nnyo kiruma abatasaba bali babayita mannya gaabwe we namaliriza okusoma nenoonya emirimu bwe nanoonya emirimu uganda eno yonna ezimbula naye nengenda mu kirowooza kubawonyaawo mu kirowooza ddamu mu kirowooza eyo mu kirowooza lowooza tuwulire muli mu kirowooza muteredde nasiŋŋaanira omwami ono n'abasajja beetega sabula tugende mu maaso omusanzu olwo weebala emboozi abaako bye yaŋŋamba totubuulira bizitowanga pipa y'amazzi okunzitoweera nange kwe kubireeta mbyanjule eri omukadde wange kwe bayita okwanjula kati nga bw'omaze okusengeka ensonga nga senga yasengeka ensonga kati yanjula ekyama kubanga omwana omulenzi bw'asanga omuwala n'amugamba wasuza otya omuwala n'agwa mu katego ke n'addamu nti bulungi bayingira mu kyama bayingira mu nsonga kati engeri gye kibadde ekyama kati kyanjule bantu bategeere kyama ki ekiri wakati w'omulenzi oyo n'omuwala gwe nazaala nange yamuzaala neetya yanjula kuba omubala ndi batolooza ekigo wabaddeyo abawala abalungi twabajja eno balinanga abalungi senganga abalungi ono omwami kwatako omusajja bamukwatako ndaba esikyayo efaala se wenyanyudde olw'omwanange wangi olwanange kembuga bbiiru tulakaawo bakwoce pica mutuusa bigambo na muzika kati bano kambakuwonye kubanga waliwo dadirindako leka nti omunene asigala munene teriddola ensajja nzikiriza nkuwe ekivudde eri munene munno eradde basebo eradde nnyo Muwala eradde banyabo naye eradde nsiba mutya basebo tusiibye bulungi siba mutya banyabo nabo basiibye bulungi kuliko amakubo ge gatuwonye tusanyusa okubalaba basebo kale nnyo Muwala eradde basebo eradde nnyo Muwala tusiibye mutya nno basebo tusiibye bulungi Muwala tusanyusa okubalabako banyabo basanyufu ddala eradde banyabo musiibye mutya nno banyabo basiibye bulungi kuliko amakubo ge gatuwonye mwenno muyina okimanya nti abakazi luzzi lwa nkoma tosobola kufuna mazzi nga tokoze eki mukkirire kakeeka mukkirire ew'omukyoli odongo lengera omusogo akoba omukwano gumenamena kati muweeyo mujje wansi tuleete ebirala ono siniigiina bwenkyana ddamu
twagala twerage olaba omuntu agula waafu y'ennyama n'agiteeka mu kaveera keeru n'ayita mu kakiri yeeraga naguze ku nnyama kanaffe katwerage katusumula mubasituleko wansi mubalage ka TLC bikyuca kale baanamo mugende era denye bamuula ensiba mutuufu kati eri fiiti temujja kubanga mulina amaloboozi nga tetunnalya naye kati nsuubira tulina amaloboozi naye eddoboozi lisobola okuyimba bakulu mwongere ku maloboozi kiki naye kakooza tonnalya nyongera ku ddoboozi ate nga gwatusinga wano besi wata muno munnaye kale katubuuze ku bagenzi tage kyalinawo nange nage kyanninawo bulijjo taatambulira ekirevu ekyamwamba kyekino kyendabako tusanyusa okubalaba bannyabo basanyufu ddala eradde bannyabo tusanyusa okubalaba bassebo kale nnyo muko eradde bassebo eradde nnyo muko kulika amakubo amakubo tugayisemu nga twesonga obbazisinkana kakati abo abavubuka nga lujja abakyalemedde awo senga leero ogenda bakolera ki lujja ekyo nakikusuubiza mama olaba oburigizi babeera atukuba omupiira lujja abeera toye naye lujja bw'onooba owasa sitwagala byogera babirinde bulinzi bakirinde ekyo twakyeyama ekyo twakyeyama tikiriiko kola nga muntiisizaamu wano nenda bembeera gye mutadde wano eŋŋamba okitegedde oba neekwekewa wamalamuza lujja gweteeka ku kabaati abagenda okukola emikolo wetuli naye ne lujja yeekuumye nnyo tumwagaliza mwana aliva gye tumwagaliza mbeerera atali mbeerera tosemberera lujja kali twakooye senga weebale saale ate abantu b'ebutambala baagala embeerera bulijjo abantu bagamba senga kulanama wa bbeeyi senga bannaye bulijjo siri wa bbeeyi naye kati mpulira ndi wa bbeeyi omulaba bwakoze watu ennaku zino tondaba bwe nkoze wato nze omanye ebbeeyi mmanyi nti bulamu ye bbeeyi obulamu bwe bbeeyi bwe bugagga tondaba ondaba bwe mmema eri switi 16 njiraba oba nyongeza mingi switi 14 naye 16 okimanyi tegenda kwongera abaana mpulira obulamu buzzeemu abalongo kanzale balongo ku luno okitegeera beetuga kanzinemu mama ebirongo mama abalongo nababuuza ku mukolo oga tebabalaba laba wetuli muyimbire makayimba okisanga wano senga abalwadde bo bakusanga wa abalwadde bannaye bankubire bukubizi simu nze laavu eri mu 9 buli agala obbaako ne laavu ekigo abantu abanjagala mulinyeze kajjansi buviire bukukidde ekigo mugambe ababodaboda mutwale wasenga kulanama asinga obulogo mu Uganda. That's why ye President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Njagala ebibuuzo bibiri byokka nkute. Ekisooka abantu kye bambuuza. Senga ne jjajja bakikoze batya okubanga bo mukwano gwabwe tegukaddiwa. Kati myaka 5 twongera genda mu maaso baali batuwa emyezi 6. Tulinga abakeefu. Baali batuwa 6. Emmesezo zaali zigasiina laavu. Abatali bakyala kati laavu naali gibalagiddewo emmesezo. Okitegedde. Nebisasa atandise n'okwogera ku luno ndwisiza no singa tulina waayonka. Topaayo ekintu ngenda kikolako. Tojikanga kandeta omu.
ebisingawo tujja bifuna nga Senga ne jjajja bakkakkanye nga tebali ku mukolo tunyumye ebya DNA bebano abatulaga nti DNA zikolebwe mu malwaliro nga mulowooza tulimba pulogulaamu ya DNA tukwegayiridde gituwe tumale ogiwa eggwanga abantu bonna batusabye DNA ab'amativi ne tubagamba lujja era nga mu Paragoni twabalaga nga DNA ewedde kale katuleke jjajja lujja Dr. Fred Sebale muyita ajje wano abuuze ku bantu ba Capitol Music basebe ne banyabo okalabye yakayiriza muwala waffe omwana tumuwaani nti katumuwa omwana agenda afumbe akalulu ka dadi aligawesa bannange jajja Jumba Lubowa aligawesa ne mama Kulanama mwebala omukolo guno ogw'abaana baffe abalungi birungi ne Amone Mukama baonye omukisa. Weewaawo. You must have a ceremony every time. You get it? Tugenda kusooka tufune ekimuli n'oluvannyuma ab'ebifaananyi tubawuba ku poozi zonna ze baagala bakubire wali tegerekeka bulungi mukikwate ngenda bbawa obudde ngenda bbawa n'eddakiika nga abiri. It's okay. What am I this? Ekyali wange webale kulonda. La hawla wala quwwata kwata kwe. Muvubuka mutambuzi. My God. Muvubuka mutambuzi. Wanjiddede. Wano waliwo ovakkedo. Ye. Abaana abawala babadde bajja wano. Nga buli kyovakkedo kye banyeenya tekikoona. Wow. Naye eggulo waliwo omuwala omu yazze n'anyeenya kyovakkedo ne kikoona. Ffe abamanyi ennono za ovakkedo. Buli kyovakkedo ne kikoona. Kiba kikuze. Ng'ekyo mukyejjako nga mukiwa abasobola okikolako emirimu. Njagala banyina omulungi awule ebyovakkedo ekyo bawulira ndirondi ku mupangisa ekitaakona. Oyo asoose oyo yakebera obugere. Ennaku zino bw'oba oyagala okukendeeza omukazi ku weight yogera ku DNA. Muwa muzindalo yogera ebigambo. bulwadde bwa wano tobutulangira buli omu bw'atugamba. Todda mu nkovu nti byonna bakimanyi abaawa. Muganda wange Amoni atumye gy'oli n'agamba nti akwagala nnyo era owoomye. Kino ekimu kyebyaze kiri special ebyaffe byanjawulomu ku by'abalala. Akuweredde ne champagne. Agamba neka apa akalungi kano nagamba nti nakwagala nnyo. Tusense okulabako omula waffe Ombwat. Amona akutumidde nnyo agambye takulabangako era akwesunga nnyo akuweereza obulabo buno kale eno myufu munaye bulijjo omutambulira musaayi nga tamanyi naye asanyuse nnyo 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 okumanya nga akwagala akuweereza ekigwo kino kyonna kijjudde ebibala buli woobeera ayagala omubalirenga ebirungi byokka 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 kale eya kiragala eno akugambye nti okuva n'olwaleero ebitaala bibatadde. Mu kaseera kantije ne munnange ab'ebifaananyi munaye nange mbeewonya okimanyi ne bw'aba mumpi era yeewetamu ng'akuba. Birungi bwe kiba kiwedde ogenda ekimuli kirekaawo otambule mpola ffe tulina kye twagala mmwe kasita tubalabye iye bannange muwulirize tubagabula. Kayimba kano nga kayimbiddewo ni mutyenna Mukama gwakuumye ng'akuyisiza mu mbeera enzibu ng'okyali mulamu. Tulina bannaffe bangi bagenda dda Mukama ng'akyatukuumye si lwakuba tuli bagezi nnyo naye atulinako ekisa.
bannaffe bangi abagendera mu covid abafiiridde mu accident emundu zitta katonda baba kyakukumye oba olina okumwebaza nali badde ngamba kisa kya jjajja naye nebwenga kisa kya mukama byonna bibitya byonna birimu mwana muwala gwe nno omwana mulenzi kakol kati oli bwabeerera ano nga yefuluje waliwo nerina eryo bwe bawozaawo mbunno omugole yeekoza oba omugole yeekoza gwe weewuute bakubira ebifaananyi mulina ekizibu kati bali babuuza abaana abo baava kale weewunyefu bwe twakulira naye nga muno okubeera awo bwoti engera kale metro lyagamba kiwedde lwange lweruddako naye temutulumya nnyo kiwedde kale kako agambye nti he loves you so much that you mean the world to him n'agamba abachina bagamba fingifanga fo kyabafa bapapa. The English people say you're a girl who is quite katasangwality. Omuwala nantasangika. Agambi genda weyagale whatever you need is just inside. Kubire kabairo akuba takulengera ne wakirika mukubire mu mutima. Byonna biri omwo. Ate nga sinnaba. Kamala obulindo wa diagram kakubyako. Njagala okwongera. Gikwase metro ni nkutume. Kati eno ogenda gendo tulabire mami eno gituwere mami right omugament it is from your better half tegedde bane mu nsonyi bw'oba towulidde omusango sigwange bwava ku fees naye akugambye byonna okwagala nnyo twagambye obulungi tobugattamu nseko mwana gwe ndayaye gajja kubba kale kati baba bazadde b'omuwala mulabye mutya kati muwa omwana agenda afumbe nedde leka munnange tubibuuze Senga leka tumuwa omwana agenda afumbe kale taata obulamu bulungi sebo mwebale kuyiiya kale mami ne mwebale kubeerayo mwebale tuweereze Dr. Sebali katumulekale kale interview male nkulabe basabo ne banyabono tavaawo dokita waffe amwagala akayimba akalookinze bakayita tumuwa omwana agenda afumbe Dr. Sebali tuli ba mukwano ate tuli ba Luganda tuli ba Kinywi tubonga wamu buli ayagala okumanya ebifa ku dokita gwe bw'onkubira akasimu oba bw'omukubira ajja kujja kukolere Dr. Sebali Katonda kye yamuwa obugagga kubanga obulamu bwe bugagga era akiyiseemu kyonna naye Dr. Mulamu ate gyali Cavitoni ndoza Cavitoni music mugenda muwa program nga ye yetengeredde gyali alina ebintu bingi alina ebirungo bingi kuba kati si ye Dr. Sebali kyokka ye Sebali Musisi na Olovu kale bambi omusajja ow'amaanyi wuuti neyanziza so mu mbeera eno akayimba tusooke n'ak'omukolo k'okubye nze mbadde simanyi nti akayimba gyeka tekannaba kufuluma bakayita agenda afumbe ya nkalo nkinze lwaleero bulijjo obadde olaba nga ino ku mikolo balayika bakubulamu okubayiyiza tewali kiyinza kutulema ffe tuli bayimbi ddala tuli bayiiya ddala tubalimbi ddala kale n'olwekyo ekyokola akayimba ako wadde paati etekola kadongo kamu naye nga tulaba nti gino emikolo gyaffe kuba gya buwangwa ffe tuli bannono tuli bayimbi ab'ennyimba ezizimba abantu kale okubula ku mukolo bwe guti kiba kikyamu kuliko abantu abakulu kuliko abantu obuvunaanyizibwa kulina okubaako abayimbi abalinga ffe omulundi ogusoose ng'okalonkinga abantu abandi bakategedde nnyo ate anti ekintu ekirungi bagamba omwenge omulungi tebaguzingira nkata kale ekintu ekirungi tebalina kumala kawulira nnyo naye olwokuba nti balaba nti ekyakolebwa kituufu yensonga lwaki nti abantu bonna balufuddeko nga luyimba lw'amaanyi mazima naye nze bw'oyogedde by'oluzungu nkyalina obuzibu n'abansomesa ku kigambo knowledge leetako ekolamu ki banjagala tujje tuddeyo mu lulimi lwaffe nange ŋŋambe ŋŋa omukyayina agambe nihaw jjukira okuteekamu ka accent mu luzungu olutono lw'omanyi muvubuka mutambuze dadi obudde tebuli ku luyi waffe bino byonna ssaawa 12 tulina okuba nga tuvudde wano abaana abalenzi n'ensonga z'olujja luno abaana abalenzi abazirenga
abalenzi mujje wano mutikule ddiiro dadi bino byonna ebisibye ijabo birabo byammwe ebutambala teva muto buli avaayo abaleta musiya naye omanyi n'ekirala taata kyemmanyi abaana abalenzi mwenna muveeyo gye muli bw'olaba tebajja taata obuzibu bulabika bwava eno weneeyogeredde ku child spacing oyinza okuba oyinayo abaana bewazaala ekkongo nga bakongola weewaawo mukwateko mu ngalo egyo emikisa gy'ofunye awo katonda akuwa abalongo emirundi 5 mu fiizi tomunoonya abawo omukisa mwana gwe akuwadde gundi eyo takugambye nti ojja siikiriza abantu kale ddayo. Thank you for what have you done. Muko engoko yo yino era nkusaba okkirize mwanyoko birungi muwase tweyanziza enkoko y'omuko ng'omuwadde ensava bulala fenno twazinze olw'ebiseera egundi eryeyitidde awo kumpi naye mutwaleko emukono mu kkooti omugireyo ceeki ono gwolaba mu bizinensi zasevinzeyo sente entonotono n'eyo blanka check genda ogizeemu sente zoyagala akatuba obukadde nga 100 naye mu budde ng'ojjuzaamu beera n'omutima ogwagaliza oguga nti zino zenzijja okwakakoza bwe bazijja okwange nandikyagadde eyo tebagikwasa muntu gitwalirewo emukono mu kkooti mugiremu enkoko mwongere oba mwongere wabbanka yekaya aba nazo akola mu banka naye zeegendereze bwino waazo zikola mu pikoko paint bwino si mulungi asanyuse nnyo mwongere asanyuse muko omukazi wo mwongere kati embuuza ekibuuzo kimukono kuliko ayina omwana asoma temunoonya ensawo y'ebitabo kwata ababadde bamuzanyirako bonna omuwebeje omunyigenyige ebimuluma mu mutima naye anyiga ogugo nenzirava erina weetantuusa muko w'ensonga beera wali keki muko w'ensonga beera wali keki mwana muwala sooka otulage engalo tekuliiko mpeta z'abatembeeyi mazima mukwano kkiriza wambaze empeta eno ere nga ekukuma paka wenakuteekako endala ey'obufumbo obutukuvu era njagala wona woyitira owanika wowanisa akagala awo abamanya kusanyuka tuzokwebaza olw'abano abagalana amulonze omubanji nasala wamulete najja mwajule eryabazadde bonna kajika okwanjule bonna okutegere nesewamana tomwebaza akoza amagero kajika okwanjule bonna okutegere nesewamana tomwebaza akoza amagero akulonze omubanji nasala wakulete kyetusaba abazadde abaana bano mubakkirize yonna namugereka yalagira abazadde okutalemesa baana bemubasaba ebingi nga mweyagaliza ebyobugagga kajika nkwanjule eri bonna bakutegere nesewamala tumwebaza akoza amagero kajika nkwanjule eri bonna bakutegere
emirundi ebiri omulundi gumu 0. Aha, emirundi 3, emirundi ebiri omulundi gumu 0. Mukwase sowaani girekaawo kati sooka sebo weetolereko olyeko. Tuvudde Mengo batuvunaana. Era nzikiriza nkutegereze nkwanjulire ne Senga w'eggwanga, Senga Kulanama n'abakooza omu bw'atya oyo nno nga ye ono wooliri. Aha, babawadde keeki, emikolo gigenda gikyuka kati waliwo n'eyaboogeza ejja. Ojja balagirira ekyaffe tukijjuza kyewabwe ekyaffe tukitadde ebanamanya katumwa. Neebaza omwana wange Amoni anjigidde ekika ekinene bwekiti. Tugassa Oluganda kaakati nze badde n'abantu bangi kineewunyisiza nti ate ngasseeko abantu bangi ekitegeeza tuli bumu. Buli kintu kyonna ekigwa wano kiba kigudde wange, ekigudde wange kiba kigudde wammwe. Akulonzeeyo mu bangi nasala wakuleete kye tusaba abazadde abaana bano mubakkirize. Akati nsabula gekera omujje wansi ojje wano oyingire naye wano. Bwe mmala okusaba mujja kujja mubakwateko mu ntokyo vidiyo eggweyo bulungi. Mukama ow'ekisa tukwebaza kubanga otukoze bulungi. Tukwebaza olw'abo abakwatiddeko abaana bano nga buli muntu adda mu bisiro byewaabwe mukono gwe ogw'amaanyi gubakulembere batuuse mulembe. Weebala olw'omukolo omulungi, weebala olw'abakwatiddeko taata. Mukama Katonda nga bw'otuwadde omwana ow'omulenzi, nsaba omukisa gwa Katonda gugendere ku mwana omuwala azaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abaana abaligasa eggwanga, abaana abalikola ebyenjawulo, abaana abalikola eby'amaanyi. Byonna tubisabe n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Saba obuyinza obwampeereddwa buzizaayo mu bangi nasala wakuleete kye tusaba abazadde abaana bano mubakkirize.